ko okulonda okwamangu okwamazima n'obwenkanya abantu beerondere pulezidenti ne bagamba obviously baba tebajja kuyitamu naye kana akalulu kabeere kamazima n'obwenkanya nti kati awo obviously Kyagulanyi abajja kalya nti senga bannayuganda bafuna Kyagulanyi n'abafugamu bajja kukakkana kati ekyattamu limits kibeewo nti ebisanja bibiri His Excellency afuga ebisanja bibiri aveewo mbwawo Muhoozi ajja kuba hero eggwanga lijja kuba limutendereze munda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga ajja kuba muzira kati ebisanja bya Kyagulanyi bibiri bwe biggwako Muhoozi akomewo kuba ttamu gundi age limit zijja kusigala nga ziri open emyaka 10 bwe giyitawo egya His Excellency Kyagulanyi Muhoozi ajja kuba tewali muntu amuzoganya kubanga bannayuganda amababbanyi gajja kuba gabawedde nga ne Kyagulanyi akaddiye akakkanyeemuko ebimulemye byakoze abikoze nga naye ekikoowe mutabani wa Museveni akomewo giri emyaka oluvannyuma lw'emyaka gya His Excellency 10 mutabani wa Museveni afuge addemu akwate obuyinza buddeyo mu mikono gyabwe naye Museveni ne Kayihura mbabuuza mumanya ambitioni zange mumanya olugendo lwange olw'ebyobufuzi gyendaga kubanza abantu sijja boogerera mumanyi nze gyendaga eyo yendowooza y'abakulu abo bwe batyo bateekateeka ekintu kyabwe oluvannyuma lw'okubeera nti nabo bakkiriza ddala kituufu obuyinza bubavudde mu ngalo wabula beebuuza nti obuyinza bwe bubava mu ngalo bagenda kukola ki emyaka gye balimu bagenda kuddukirawa baagala okufuna we bakkakkanira n'okukakkanya ku busungu bwa bannayuganda abanyiivu abaabakyawa bakimanyi nti tebakyasobola kukwatagana nabo naye nga tebannaba kulowooza ku mpummula yaabwe weebuuze nti bo bannayuganda bwe balese mu makomera babalowooleza ki Seggirinya musajja wattu mubaka wa palamenti naye okuva lwe yalondebwa abeekawempe talina kye yali abakoledde musajja wattu apookya na biwundu ate ng'okubonaabona kwalimu kwonna okw'obulwadde obumuluma byonna byajja oluvannyuma lw'okumusiba mu kkomera okumala emyaka 2 gye bagamba nti eyo gye yaliira obutwa nakaakati obumufuukidde ekizibu muyinza okwagala okuteekateeka empummula yammwe ennungi mulowooze nti bannayuganda bagenda kubasonyiwa naye nga weebuuze nti abantu be mukozeeko ebikolobero bo bali basonyiwa ku mitima gyabwe oba abagenzi be musse bo gye bali wansi bali wummula nga bali mirembe nammwe ne babasabira birungi byerere ne mubeera mirembe kubanga bo nabo bajja kuba baluluma temusobola kubeera mirembe ng'abalala mubalese mubalumizza Seggirinya olwali obulamu bwalimu tolowooza nti ayinza okusabira essaala ennungi abaana abali mu makomera nga bamazeeyo emyaka 3-4 nga balangibwa ebyobufuzi tebasobola kubalekera mirembe era nabo babeera babasabira essaala embi abo bennyini abaabuzibwako abantu baabwe nga ne gye buli eno tebaddangamu kubalaba oba gye bali oba bafu oba balamu nabo bennyini obusungu bwe balina ku mitima bye babalowooleza si bitono mujja kulowooza ku baliwo olwaleero mugambe nti bannayuganda abanyiivu bajja kukakkana obusungu olw'okuba tunaba tubateeserezza nti bakwatemuuko nabo naye bo bwe mwagala okukwasa obuyinza mumanyi ate bibateekateeka mumanyi bye bayinza okukola mu ebyo ebisanja bye musuubira okubanga mubawadde nti bakwatemu mumanyi nti muyinza okusigaza emirembe mu ggwanga Uganda nga mwakola ebikolobero ku bannayuganda ebitaali bya kutulugunya wabula omwalina okutta bannayuganda bo ne babeera abasiru nti babatunuulire butunuulizi kale nga mukyateekateeka empummula yammwe ennungi nga mwagala okusigala mmwe kaweweevu musigaze eddembe lyammwe musooke mulowooze nnyo ku bannayuganda ate bo be muyisizza mu mpisa esinga okubeera embi omuzungu ye Masaba mwamubuuzizzaako mumanyi gy'alaga njagala tukwate bulungi kuba mmwe mulowooza nti mututegeerera ye nnuwa mutwe mumanyi wa waalaga waava ne waalaga naye bannaye mbwa mmwe mumanyira kwagamba mulowooza ffe tuli baakulya bulenge mwe muli ebisambi ffe tuli obulenge mukakasa mumanyi ffe gye tulaga
mumanyi Ssenyonyi gy'alaga oba Ssegirinya ye mwamulowoozezaako oba mulowooza mugenda mutta Ssegirinya mumanyi gy'avudde okutuuka awo gw'olowooza olugendo lwa Ssegirinya luweddeyo olyoka tuleetere gutabani gwo kati oyo omwana ne bw'akutta n'akuwalula mu Kampala n'awalula omulambo gwo mu Kampala kubanga kyekintu ekiyinza okutusanyusa ennyo era naye tumuggyawo muwulidde ebintu bye bali mu kuteesa ebyo nno mbikwatidde ne Bayibuli n'enkuba ekirayiro mu maaso gammwe kati ate Museveni yage kati simanyi oba abiwulidde naye bw'anaabiwulira ajja kukkiriza nti ebisowaani naye bannange Waiswa yagamba ati ebisowaani bino bye tulina bikambwe gwe tulina ebisowaani obimanyi ku Mpoma Satellite gyebyo bye bali mu kuteesa bo balowooza mbuffe nye Museveni omanyira mulowooza mmwe mumanyi obuyinza mweka mmwe mubukwate emyaka 40 mutubonyeebonye ffe tubukwate 10 tukkakkane erengera embuuzi nga gwe ofuze emyaka 4 olinga eyazzeeko eggulu ife tukwatemu 10 tukkakkane naye bannayuganda musabanga nnyo ne sibakwatako bannange nyinza obbazimbira amasomero nyinza obbawa enguudo naye n'oyogera ku ntebe bannange ebintu ebyo by'okujoogajoga abantu ebyo nze mba njagala nkubuuza oyagala kinga essomero olirabye omwana naye bannange n'omala onyega ku ntebe musabe nnyo banaye sibakwatangako kansirike mubala His Excellency yekka kwegamba yeekolera temumubala ate ne yeekolera abakwatangamu mujja muwulira omwo mwe yafaananira Amini mujja muwulira teekawo abiri kiki kyendeseeyo byebyo mbwawo Muhoozi abeere hiro ekintu babeere nga bakiwunzika bwe batyo politics mulinamu points nga mmeka nga 3 zokka mwalabye eggulire ly'e Congo kansooke kwera eggulire ly'e Congo olutalo lw'e Congo nze nalubabuulira nga terunnaba kubaawo era nduvunaanyizibwako bulungi nnyo nze mwogezi waalwo mu bitiibwana okumala emyaka egisoba 20 nga bayekera ba ADF bakola obulumbaganyi ku bannansi ba Democratic Republic of Congo ebitundu bingi mu ggwanga lino byasigala matongo tulambudde ebitundu ebiwerako nga Luna, Samboko n'Endimo ne tukizuula nti waliyo amaka nga kumpi abamu bonna baatugumbulibwa abajambula bano newaakubadde UPDF eri mu kitundu kino okufuuza abaseddekezi bannansi bagamba nti emitima ginaabakka ng'owa ADF asembayo attiddwa. Abajambula ba ADF batandika okweyambisa ebibira by'omu ggwanga lya Democratic Republic of Congo okutendekebwa eyo myaka gy'ekyenda. Bano tebaakomanga kwetendekerayo kokka wabula baalumbanga n'abantu ba bulijjo ne babasanjaga. Bw'otuuka ku byalo nga Ndalya,
luna n'endimo embeera eriyo tolema kuteebereza katubagiro ke baayitamu. Amaka agawerako gaalekebwawo ne gafuuka bifulukwa. Agaali amaduuka n'amasomero byonna Asiko yabisikira gattako mmotoka ezaayokebwa ku makubo ne zirekebwawo n'ezindi zaakubwa bikompola. Ebifo byonna bikulowoozesa nti olutalo olwali wano lwali wakati w'amagye g'emirundi ebiri so nga wattu baali bayeekera ba ADF abalumbanga abantu ba bulijjo. Kino kyatulese tulowooza nti abantu ba kuno bonna badduka okwetegula ekyosi wabula mu kwongera okulambula. Waliwo be twaguddeko ngeno twasanzeyo n'omukulembeze w'ennono adidase Tiripu Mupita atwala ekitundu Kiruna ne Samboko. Ono yatutegeezezza nti bangi ku bantu be baatirimbulwa n'abandi ne baabulira ekitundu. Watu walikimbiaka wengi. Abantu wano baddukawo bangi ne bagenda Endalya, Mambelenga n'abalala baayitirawo ddala mpaka Ndimo. Inani Otomabere. Mupita atubuulidde ebiza ebibeera mu kitundu kyalamula nga waliwo ne lweyayita ku lugwanyu okumizibwa omusu. Hapa tu fasi muko hapa pale balipiga gari mbili kubwa, bakuba mmotoka ennene bbiri ne batta abantu. Abayeekera abo bankuba ne babulako katono okunzita. Baali baagala na kuntemako omutwe wabula nasobola okusimattuka n'ebiwundu ebiwerako. Oyo chef karibu ADF kuniua. Oluguudo olwatambulirangako mmotoka okuva Beni okudda Otomabele ne Mabelenga mu bitundu bya Ituri. Bwe twogerera bino nga lwajjula empompogoma z'ebinnya nga tewali n'akyayinza kwegomba kulutambulirako kubanga abajambula kwe baasinganga okubataayiriza. Wabula oluvannyuma lw'emyaka ebiri nga UPDF ezinzeeko bingi ku bitundu by'essaza lya Ituri mu kaweefube w'okufeffetta bamawale ba ADF, waliwo abantu abatonotono abatandise okudda ku byalo wabula nga baasalawo okukola enkambi okuliraana eza UPDF basobole okufuna obukuumi. Bano batubulidde nga ku mbeera bweri kati. Ateseka na vita ADF anatuua. Aba ADF baleeta okubonaabona kungi wano. Buli lwe bajja kuno balina okutta abantu ba bulijjo. Balabala ya askari anauwa mtu fulani tangu mnafika. Kati twebaka kutulo okuva amagye lwe gajja lolinga buli wodda miranga nga buli kaseera tuba mu kuziika be basse. Okuziika kwo tukukooye. Kama 200 alo tumechoka na kuzika. Meja General Dick Room aduumira ekikwekweto Shuja atubuulidde ezimu ku nfo gye basobodde okufeffetta aba ADF. Wana we tuyiseewo nga UPDF okutandika sector 1, sector 2, sector 3. Abakonga bali abadduka abatuju bano bona baddayo mu bifo byabwe. Olwaleero nga mwe ba media team abaze wano Ituri wewe nyine mulabya makubu mulabya mayumba watali bantu ate awamu olaba abantu batandise okudda ubu trading center obu Masao kitegeeza ne tulina kye tukola. Olumu agamba nti sibakwamuka bibira bya Congo nga tebannayiga mu yeekera asembayo kubanga kino kye kireesewo emirembe mu Uganda. Okuva UPDF yayingira wano ne tukola olutalo luno nga tukola wamu ne basirikali ba Congo. Abantu mu Uganda abasinga kati bebake Kampala bombe zalinga mu Kampala kati zikyaliyo. Makubine byaliyo by'okuta abaana kusomera okuta abazungu obupaka. Ebadde diversionary means okutulemesa okuteeka omulamu eno side zeeno. David Bukenya, NTV ku ssaawa emu. Now, ADF gye batugamba erwana kujjako Museveni mu ggwanga lya Uganda. Lwaki ebeera etta abantu mu Congo ate gye yeekwese? Kuba ekigendererwa kya ADF kujjako Museveni mu Uganda. Lwaki ebeera etta abantu mu Congo? Lwaki buli awali amagye ga Museveni weewali okutta abantu? Somalia, Southern Sudan, Congo ne mu Uganda weewali ekitta abantu. Lwaki tekiri Kenya? Lwaki tekiri Tanzania? Lwaki tekiri Rwanda? Ekyokubiri, okujjako bannayuganda nga twerabidde waliwo ekintu kye bayita hallmarks oba pattern oba characteristics ez'ekintu. Tunuulira olutalo lwa Koni mu Northern Uganda bwe lwali. Tunuulira olutalo lwa NRA bwe lwali mu Luweero.
otunulire olutalo lw'e Congo mu kitundu ekyo. Ba Museveni batta Abaganda e Luweero, olwaleero Luweero ejjuddemu Banyarwanda. Nabagamba Museveni ekyabatwala e Congo kukutula kitundu ekya North Kivu. Simanyi Ituri, simanyi biki, bakikutule bateekewaawo ensi ngeri wakati wa Uganda, Rwanda, Congo. Awo ogutundu ogwo nagwo bagufuula ensi. Bayera bwezi tebaleka kintu n'eki. Naye nga bwe yakolanga mu Luweero nga yabatta naye ate nga gye muddukira. Yabatta naye nga gyaba owulira n'abakomawo tebaddayo eri wala. Bali kumpi n'enkambi za UPDF eri ebitundu bisigale nga byereere, bagenda biwa Abanyarwanda bateekemu ente zaabwe. Kati tunulira characteristics z'olutalo lw'e Luweero. Tunulira enkola, genda ng'ogoberera obuufu ebifaanagana. Ojja biraba nga Ssaabayeekera w'e Luweero ye Ssaabayeekera w'e Congo, ye Ssaabayeekera wa ADF. Ebyo yabikola mu Northern Uganda n'abateeka mu kampu, ng'era amasomero gonna gamezeemu omuddo, nga byonna byonna bigadde, obutamuni bwonna ne bumeramu ensiko, n'abakuŋŋaanya mu kampu. Ani? Ssaabayeekera. Ani akuba Congo? Okuggyako ng'omuntu weerabidde n'otatunulako mabega. Bw'otatunula mabega tojja kumanya wooli, ate tojja kumanya gy'olaga. Nkugambye Sali Musale afuna atya ettaka mu Nakaseke. Sali Musale afuna atya ettaka e Kapeeka. Besigye afuna atya ettaka eyo. Kagame afuna atya square miles mu bitundu byeyo. Kayumba Nyamwasa newankubadde nze mulina afuna atya egundi mu bitundu ebyo byonna. By the way, Kayumba Nyamwasa nze namutwala. Bali bagenda kutta Kayumba Nyamwasa gundi anti ebiseera biyiseewo. By the way, ekyo nakyo leka nkibanyumize. Museveni yali agenda kutta Kayumba Nyamwasa ng'agenda muwayo wa Kagame bamutte. Ne tubimanya okutaasa Kayumba Nyamwasa okufuluma Uganda okuyingira Kenya yagendera mu motoka ya nanasi. Mujjukira nga nkibagambako ne nkireka waawo mu biseera bya General Jeff Nyaga gwe bali bagenda okutta e Congo. Omanyi General Jeff Nyaga bwawona Kayumba Nyamwasa okufuluma twatikka nanasi okuva e Luweero ne tuzitikka ng'eno yonna ng'eri ku kigundi gye zitandikira ku kigundi waliwo omuwaatwa gusigaddewo nga gwa General Nyamwasa. Kati enanasi ne zitandikira wano ng'alina ka oxygen waakayisa waakajja n'ayingira Kenya okufuluma Uganda. Nja bawandiikira akatabo bakayita What I Saw, mujja kutya. Tibakyamanyi gyali, tibamanyi gyali, nze mwina. Atolowooza ali mu Kenya. Awo yayitawo dda. Bisigadde mujja bisanga mu katabo What I Saw. Bwatyo bw'asimattuka. Okusimattuka kwe ne kuwonya General Jeff Nyaga, nze nasooka byogera ne mubiraba mu mawulire nga Jeff Nyaga alekulidde okukulira eggye ly'omukaga eriri mu Congo. Nze nasooka byogera wano. What I Saw. Kati ako nako kateeke mu bracket mu quotation ojja kasanga mu katabo. Nga chapter number tension ye yaliwo kwolwo sijja gibabuulira. Motoka ya nanasi ate kakati tutaddamu gitambulizaamu ekintu. Ebyo biwedde byaggwa. Omewa Mukama ali kunze, Mukama antumye mbyogere. Now nkugambye genda olabe entalo Museveni zaalwanye, otunuulire olutalo lw'e Congo, ojja kakasa nti Ssaabayeekera w'e Luweero ye Ssaabayeekera w'omu Ituri.
Saabayeekera Wakkoni ye Saabayeekera ali Kongo. Tewali ngeri muntu gy'ayinza kwekweka wantu konge mukweke akube Uganda. Ate n'ogamba nti ajja kutaataganya eddembe waali tu obubbi n'obulimba obuliyo. Mbuno ekibatawaanya enguudo mbi nnyo era kye kibalemeseza okumalawo ADF. Ekitegeeza ADF ebasinga obutendeke. ADF ebasinga obutendeke. Yo ADF etambulira mu bbanga nti mwe mutambulira ku ttaka. Mugenda mutya okusamba omupiira n'ogamba bannange ekisaawe kyabadde kibi. Abasajja ebbiri bazikukubidde mu first half. Ebbiri ne bazikukubira mu second half. 2-0 ne bakuba nnya ku 0. Ekisaawe kye kimu bo baateebye bati alengera embuuzi. Gwe Diiki olumu Museveni ne mutabani we baagala kutta bakutya bagamba oli mulungi nnyo mu infantry. Bamaze okukozesa ebyekisiru bagenda kutta. Naye tokuba ku simu yange nga bamaze okutta. Tokuba ku simu yange nkubuulira. Gwe daawo osiruwala oba oli Munyarwanda. Oli muluulu weesiba ku Banyarwanda okola ebyekisiru ne bannange. Kale oba olowooza gwe otegeera nnyo singa Nyakayirima sinika nnyo envi. Ate munnange alina akatwa akajjudde envi. Lwaki torespektinga envi zo kasajja gwa akaluulu? Bakana Uganda akaluulu. Diiki olumu Samuel Kidingi Katumba Wamala Erweru nakabawo ninga emirundi emeka nakabawulira ku gundi ezo emirundi emeka kati gwe Diiki sinika nnyo. Ati nze mwogezi wammwe njabbateekamu amagezi ate nze mbatya abantu babatyako agagambalo gammwe nze nagasomeramu nassale. Agagambalo gammwe ge mutiisatiisa abantu nagasomeramu nassale full combat. Olina ky'oŋŋamba nze onti ki oŋŋambe mbuno ki? Nkugambye eddayo osome olutalo lwa 1982 okutuuka ku 96. Olaba olwa koni 90s to 2000 around there. Genda y'olulabe otunulire ekiri e Congo ojja kuzuula Saabayeekera yaani. Bw'onoolaba ebifaanagana ettemu bannaye mwe mulabe nnyo firimu ezo. Firimu zirina ebintu bye ziyigiriza. Jjo nalabyani flight 666 muganda wange flight 666 yabadde nziza. Wamawulira wabaawo ettemu erikolebwa ne batunuulira ettemu bwe lyabadde ne batunuulira ennambiro ne bagamba kano kabinja ka Museveni ke katta bwe kati. Kano kabinja ka Museveni kubanga n'enkululi ke kaakola bwe kati. Ogwo gwe mulimu gw'aba forensic. N'atunuulira omulambo n'agwogeza. Omulambo ne gumunnyonnyola byonna ebyabaddewo. N'atunuulira n'agatta nekiri n'ekyaliwo ne bateeka awantu focus ne bagiteeka ku kabinja bwe kati bagenda okugguka nga wennyini be baakola ettemu. Kati genda otunuulire ettemu eryali eruweero balyoke bafune sikwe ya mayirozi z'ettaka. Abanyarwanda balyoke bajjula eruweero nga luweero matongo. Omanyi kye bayita amatongo? Kati kyekiri e Congo. Eyo nvuddeyo. Mbwe enguudo mbi. Enguudo mbi baba ADF nga baziyitamu. Mwagala kulwanira mu korasi. Mwagala kulwanira mu kibuga. Mwagala kuyiwa nnyanya z'abantu. Naye bannange Diiki olumu envi zikusaze edda twarespektinga nnyo abantu b'envi n'ab'ebiwalaata. Naye bannange Museveni alina ekiwalaata yakimalamu supu. Kati ab'ebiwalaata tuswala. Diiki olumu gwe tubadde tugumiddeko ab'envi tugamba era nno munnange ab'envi. Diiki olumu envi ozimazeemu ekitiibwa. Now nga ngenda mu kigambo kya Katonda eno ye point etuleese mu kigambo kya Katonda ebyobufuzi ebiri e Uganda Bible and politics.
abantu bafutu soldiers mwenna n'abantu b'NUP muwulire. Temugeza ne musiruwalanga aba NRM. Oba ng'ebibiina byaffe byonna ebya NRM ebibaddewo. Kuba ffe aba NRM DP yaffe, FDC yaffe, ffe aba NRM, UPC yaffe. Kati abaagala change mu NRM essuubi tuli mu NUP. Temugeza ne mukwata ekkubo ly'ebibiina ebyo. Wano we mulaga. Mpozi Mukama yeebazibwe ku lwa His Excellency Kyagulanyi wammwe. Kuba ye ali mu kujjako Museveni. NUP ba MP mutandise ebyobufuzi bya 2026. Mubitadde mu bafutu soldiers. Mubireese ku bitebe. Mubitadde mu baana. Mutandise timu gundi 2026. Timu gundi. Teri kulonda 2026. Njagala musibewo. Njagala musibewo. Teri kulonda. Ba MP batandise okugaba obusente. Batandise bono na babajjamu ekyokununula. Nga bannammwe baafa. Nga bali mu byaddala. Lita Nabukenya yafiira mu byaddala. Sente za yafiira mu byaddala. 2021 tannaggwa. Akakiiko k'ebyokulonda tekatubuuliranga bululu bwali bumeka, eyawangula yabuwangulira ku bumeka, gwe baasinga baamusingira ku bumeka, obufu bwali bumeka, obwakomezebwawo bwali bumeka, obwabula ne butajjira bwo bwali bumeka. Tebabitubuulira, tebabirina. Abantu abaafa tetubalaba tebabalinaako kye boogerako. Mutandise 2026 bafutu soja mmwe institution esigaddewo bannayuganda eri credible. Abantu gye beesiga okununula kaluka 221 temugwamu. Museveni gwe baali balowooza okulonda 86 Museveni yali awamba. We baali balowooza nange nnono gavumenti etambudde era nga n'abawo okulonda bepositioninze yabawamba buwambi. Twaddamu okulonda 93 myaka 10 okulonda president 96 myaka 10. Don't joke. Teri kuddamu kulonda kalunga Museveni kwali. Teri kulonda kalunga kuliko ekigambo kye bayita NRM. Nkubuulidde muve mu bintu ebyo. Bampuuga bali mu 2026. Mpuuga azimbye empire Masaka wali. Ayagala kuyita mu Nuupu. Wulire ekiri Masaka. Masaka waliyo omusajja, waliyo kansala kugombolola ku district. Kansala ono yakulira wax mu Masaka. Yeteekateeka okujjawo Mpuuga. Nyendo Mukungwe kati mbwe sente akoze oyo kansala akoze nnyo sente mu ministry ya wax ku gundi ku district. Kakati nga Mpuuga alagira speaker uwe gundi eyo w'olukiiko olwo olwa district akyuse kansala oyo amugjewawo kuba afunyewo sente zayagala okuggisaako Mpuuga mu kifo ekyo. Sipiika n'agaana. Sipiika bw'agaana okugjawo kansala balwanira 2026 kyokka abaana baafa sente za yafa 221 tetulina ripooti. Mpuuga ekyo ekifo yeefudde Katonda. Bannayuganda Mpuuga bw'asigalako. Mpuuga bw'asigalako tugenda mu Kabaka yekka. Mbabuulidde ngenda kukola Kabaka yekka nange njizuukuse. Tuddeyo tugezeeko Kabaka yekka. Wamma wulira. Mpuuga sipiika bw'agaana okugjawo kansala mu kifo ekyo. Mpuuga n'ateesa ne Namayanja.
chairman wa Masaka chairperson oyo ayogera bannange naye ebintu ebyo oyo omukazi oyo ng'ateesa n'empuuga nga bayiyawo ogusangosango nga sipiika bamugjamu obwesiga sipiika nga bamugoba simanyi abuse of office simanyi negligence of what simanyi what of coordination of what ne bamuggulako ekisango ne bamugja ku bwa sipiika Mpuuga akozeseza ekifo kye ekya leader of opposition budget ekiriko n'akola obubiina eyo Masaka buli kabiina akateekamu miliyoni 2 obubiina bw'abakyala mundabiranga ddala 2026 mundabiranga ddala 2026 waliwo omukyala ali London gwe maama gwe ali London mama waliwo omukyala bamutani Demi mama I respect you mwe mwasooka ku internet wano I respect you mwabadde eyo nga mundiko nga munnumba mbunno ndeete bwino wa Mpuuga mbunno ndeete ne sources gwe watubuliranga wabyogeranga gwe watubuliranga wobijja ompita musiru nnyo ajja n'enjogera sources zange okakasa ngani yazoogera iruzaagazaaki oyo wirave ku Mpuuga gwe mukazi gwe maama Demi I respect ladies kansirike wamawulira ayina obubiina ateekamu miliyoni 2 mundabiranga 2026 mundabiranga ddala batutwala mu 2026 Mpuuga watta ekintu ky'ennaku z'omwezi 5 ogw'e10 nga gwomanyi gye batwala his excellence era ng'obagambye tebakkiriza abantu okukuŋŋaanawo era gwawooyawooya era gwayaniriza nnyinimu era gw'omulagira bwe bafuga amaka ge nedda bambi togenda yeeyo tosooka genda mu kisenge nedda naawe genda weebake genda mu kisenge ky'abaana togenda eno gira ekintu nawe tobaddamu sooka osirike nze ndiwooze wendi Mpuuga bannayuganda Mpuuga aveeko baakoze bulungi oba akoze bubi aveeko Mpuuga ave ku kifo ekyo nkugambye Buganda eyagaladdeko ekereziya eyagaladdeko ekkanisa eyagaladdeko naye bwe tuba tukaaba teboogera